zavudde eno mu miti nga zintunuddemu zaagala kunnumba. Twabadde awo ne siteera ne security era abantu badde balina okudduka kuba enjuki zaabadde nnyingi. Abantu be baleese okuziikula tebamanyi obulombolombo bwa kuziikula omufu. Emikolo gye baakoze tebalina mikolo gye baakoze bo batandise kuziikula. Nawulidde nga bagamba baziikudde ssaawa 11 nga bukya. Mbu bwekityo bwe kiri mbu bamuziikula 11 ne bamuziika kawungeezi kiro. Kafeero ne bamuteeka awo ku luggya. Ekisookera ddala okuziikula omuntu taddamu kuyita ku luggya. Abo b'omuziikudde toddamu omuyisa awo ku luggya makati omuyisa eri mabbali. Ekyokubiri abantu abaziikako ku mugenzi Kafeero tebalina kubeerawo nga baziikula omugenzi. Ekyokusatu kye baakoze bamaze omuziikula eggumba eddala baalitutte ebisigadde ate ne babizaayo ne bamwawulamu bibiri. Anti poliisi eddwaliro saayansi alaga baalina okutwalako ku bitundu. Ye olwo yafa bamuziikawo ku olwo olunaku. Yamala bbanga ki? Kyogamba banditutte ne bakebera ne balyoka bagazzaawo gonna ne baziika omulundi Okitegedde? Era mukulu wange namusanzeemu naye kye nasinza okutya miti bucupa kyokka ekyewunsa abeefuula nti emikwano gye be baamuliko. Ekisookera ddala ku malaalo okwo tebuba bucupa buka. Waliwo abateekawo bucupa, waliwo abaleeta irizi ne balisimbawo, waliwo abasimbawo obuyembe nga bw'embuzi bwe butyo ne babuteekamu ebintuntu. Kati ate nze bwe mba ngenda kuziikula omuntu bwe mbisanga nze biba tebinkwatako. Nze era nga bwe mbisanze oba bwe mbisanga ku mubiri gw'omuntu era mbitwala nga bwe biri. Ne mbitwala ne ngenda ne nziramu ne muziika n'ebintu bye. N'ebyo obuyembe bonna n'obuziika n'omuntu we. Kati gonna amanyirawo nti eno famire yateeka ebintu byayo okwo kwe baasibira ebintu byabwe. Lwaki oba ogenda n'ojjawo ebintu ebitakukwatako? Obikuŋŋaanya. Nze mbisanga mu keesi era buli kyensanze mu keesi era nkitwala nga bwe kiri. Nga bwe kibadde. Nga bwe kibadde. Tobeerako nti musajja tewade wamusiba mu. Si kye wantumye. Wantumye okugjayo omuntu tewantumye okugjayo bino. Byanjawulo. Kubanga nze okugjayo bujja eddagala era mba nkusaba ssente. Kati sisobola byawula nti kakati ye eddagala lirino nnyongeraayo ssente kyemwateeseza kyabadde kirala kyawedde. Kati bw'odda mu bino nti ate nyongera ssente biki awo bino ebintu jjukiramu eri eddagala ssebo kulikwata okulijja waawo olikwata nino olyokye abantu abo tebannaba kulaba. Liri obusungu buli bw'eddogo busobola okudda kugwa omulamu ne bukutulugunya. Ye lwe twasemba okwogera waliwo omuzimu gwali muzimu oyo yali mpewo eyakubanga nga ekuloosa omuntu agenda gwogenda oziikula. Okijjukira ekyo ekintu? Kati kyagenda? Namala ne mujjayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360, the final channel kwoli, of course nga bulijjo tubeerawo ku bantu ba updates, analysis, loose ne life stories. Nine Kalipiro the Devil Hunter. Kalipiro
abantu abadde baludde okulaba ku mukutu guno obadde wambulako naye ebyagudde mu ggwanga nagambye Kalippiro wadde Devil Hunter agenda ategeera nti Zanero ye Kalippiro Hunter paka wenkofunye soka obuze kubakulaba tutandike abatulaba ku The Final Channel amanya n'eddoboozi era mugategedde Kalippiro Man Omumpembe The Devil Hunter naye okyali Devil Hunter lwaki nageze jojidde mu Range Rover Sportage ne Kalippiro emizimu gitya Range Rover luli walinanga zirye motoka zoze nti okutuulamu aziparkinga oba wenkuyise kafo k'okusanyukiramu n'ogamba sigenda kutiisa batuuze nakoze gyendambuliramu gyendambuliramu zirina wazikola bukozi mirimu jasi na parking awo ebintu byange bibeerawo awo teri ayinza kugola motoka yo Kalippiro era ogenda kisoboka ziteeka zikola eggalaji kakati nze njagala kugula motoka 30 nziparking zonna waka motoka ya Kalippiro musajja Kalippiro nabatamumanyi omusajja yakola record yampita nangamba jangu olaba omulambo gw'empambye guli wano mu motoka koze Kalippiro wagula bejuzi gwe nayokya wena ne gwayokya ate okukoze agwokya so oli ozinga ne tugwokya bali bakugambye omuzike munzike empya oba yali mupakasi yajjanga mupakasi nafiira eno tuli we yagula ettaka nga talina wa mutwalo etumwokya nemuzika mu ngeri ya kiyindi ekiyindi ate oba bateekako enku ffe twamuyiwako petulooli tumukyoma maye waliwo ekyolabanga ekitasoboka naye ate nze nkisobola pire mbozi zezo anyway nga bulijjo tuba tusibwako Lugave Herbal Products Lugave nga bakugamba go wenna alina ekifuba senyiga sinuses miro gikusiiwa olina kukozesa Lugave Herbal cough and flu syrup yejja okubanga ekuyamba okutereza embeera eyo ate gwe wa ulcer bloating heartburn ulcer side effects zonna ezo ogenda kuba okozesa Lugave Herbal ulcer syrup yejja okuyamba mu bintu ebyo ebya ulcer nekugamba ate gwe asasula school fees week ndowooza ine yesembi Airtel Money negamba nti gwe sasula ng'okozesa *185 *6# obenga osasula obeera omu ku abo bagenda okuwangula obukadde 120 nga buli wiiki abantu 10 bawangula emitwalo 33 ye promotion egenda maaso naye negamba Airtel Money migaso ki gy'ofuna mu Airtel Money owangula kye kisooka ekyokubiri tobbibwa ekyokusatu obeera ne risiiti yebeera ku ssimu so kozesa Airtel Money ekugamba it is secure instant and borderless buli wooli tewetaaga ate kulinnya motoka genda kusimba line ya banka Airtel yabigonza n'amasomero gabitegeera gakuwa buwi code n'osasula Haji Yasin Kiza musomi wa dwa gwa nebikutawaanya naawe osobola okukwira ku namba y'essimu gy'olaba wansawo Kalippiro Man The Devil Hunter of course abeera n'emboozi ze ezimu we nakolanga ne Kalippiro nga mmaliriza ntandise okuwungawungamu ngambo waayo musajja oba abadde atya naye nabadde n'okunoonya twalabye omugenzi Kafeero ng'aziikulwa nasoose n'endowooza omulimu gwe wagukoze ne ŋŋamba omuziikuuzi asinga mu ggwanga mu East Africa wano ye Kalippiro nagenza owulira nti ate poliisi ndowooza ne poliisi naye eziikuula ebyakoleddwa n'emboozi ezavuddeyo kyekikunoonyesezza ekisooka waŋŋamba tebaziikuula muntu misana omufu aba afudde taddamu kulaba ku njuba ku mboozi ze twajjanga tukola ekyo ne tukireka ekyokubiri waŋŋamba wano abantu wano mu Buganda waŋŋamba wagenda Ghana waje wagambe wasinga eddogo lye bateeka ku bafu tuba tuli awo nga muto wa Kafeero agamba emiti gye yasanze ku mukulu we nga giri mu bucupa nenzijukira akacupa kewandakamu akaalimu emunyenye emyansa wakati era we nabaddeawo nenga emboozi eno egatta then kwe kunoonya
Muzeeyi Kafeero bamuziikudde nawulireko n'enjuki ezalumbye abantu ebintu by'okuziikuula ebyo n'okusiba emizimu osobola otunyonnyola abantu basiba batya emizimu era bwe baziikula omufu tuyinza kutegeera tutya nti ono abadde asibiddwa era obucupa bwabadde bwaki Kafeero mpozi yafa mwaka ki ndowooza 2007 Kafeero lwe yafa muyimbi ki eyafaawo kanoonye the death of Kafeero lwe yafa olwo omuyimbi yafaawo yali ani sijjukira naye mmanyi lwe bamuziikudde Master Parrot ye yafudde anti nkujjira wali eri Kafeero yafa waliwo omuyimbi yafa teyali Lucky yali ani yali muyimbi wa kuno yali ani mpozi yali ani yali muyimbi kyawo sikyajjukira bulungi Kafeero yafa May 17th 2007 waliwo omuyimbi yafaawo naye awo kaakati Kafeero ye bamuziikudde era abantu bonna bamanyi nze namuziikudde tusookere ku bulombolombo kuba nze tuzze tukola sho ez'enjawulo wano kuda final Kafeero ye muntu yekka eyafa n'ekigambo kye atya era ekigambo kye nekisigala nga kikyagendera ddala mu maaso naffe tujja kufa tukirekewo Kafeero ye muntu yagamba nti newaligenda emagomba likomawo era n'amala n'akomawo kaakati nalaba ne grenade mbu yavudde naye mutabani wa Kafeero yabadde ku mawulire katusigale ku nsonga kale kaakati Kafeero kumuziikula obulombolombo ekintu kye baakoze kikyamu kati nga mwe bannamawulire abaana amwe bateekeko nnyo kamera waliwo abaana abatagenda okuwangaala okumalawo guno omwaka ekisookera ddala abaana abo taata waabwe bamuziika ate kati wuyo bazeemu ne bamuziikula ate nabo bennyini ne babeera live waliwo eggulire eritambula ono sisita wa Kafeero ndaba bamutaddeko ka RIP afudde mbwafudde ali adde ayogera ku kuziikula kati ate wuyo anti mbadde nakatandika okukitandika okikola kukyogerako kyobola kyekyo nawe n'obikula Kafeero abaana be mulindeko mubateekeko amawulire abaana abo tebagenda abamu tebagenda kuweza guno omwaka tebagenda kugumala lwaki abantu be baleese okuziikula tebamanyi obulombolombo bwa kuziikula omufu emikolo gye baakoze tebalina mikolo gye baakoze bo batandise butandise kuziikula nawulidde nga bagamba baziikudde essaawa 11 nga bukya mbu bwekityo bwe kiri bwe bamuziikula 11 ne bamuziika kawungeezi kiro Kafeero ne bamuteekaawo ku lujja ekisookera ddala okuziikula omuntu taddamu kuyita ku lujja abo bwomuziikudde toddamu omuyisaawo ku lujja makati omuyisa eri mabbali ekyokubiri abantu abaziikako ku mugenzi Kafeero tebalina kubeerawo nga baziikula omugenzi ekyokusatu kye baakoze bamaze omuziikula egumba eddala baalitutte ebisigadde ate ne babizaayo ne bamwawulamu bibiri anti poliisi eddwaliro sayansi alaga baalina okutwalako ku bitundu ye lwe yafa bamuziikawo ku olwo olunaku yamala bbanga ki kyogamba banditutte ne bakebera ne balyoka bagazzaawo gonna ne baziika omulundi okisegedde amateeka fayini gakole omulimu gwago naye ate nabakola mu mateeka kye balina okumanya nti ate ffe ku sayidi gye tulimu nze eno gyendi iyo byobuwangwa nze alina okubayigiriza ekyokukola bino ebyokugamba nti noba nti ffe amateeka tugamanyi biki amateeka gabaawo naye kino ekintu ekiyitibwa emizimu amateeka tegamanyi mizimu ekitegeeza ensobi esooka gye baakoze kwe kwawuzaamu omugenzi omubiri gwe kwebale nnyo mumugjeyo kituufu amateeka gakkiriza tugenda kufuna DNA naye mumaze okumugjayo mutoddeko ebbaasa mulina obutamuziika paka nga mumaze okukola wali ne mulyoka muddamu ne muziika mulamba mujjako mumalize obijjako mubizzeeyo biddeyo gye bibadde ate bo we baziikudde enkeera ne badda olwo lwennyini ne baddamu ne baziika kitegeeza omuntu bamwawuzaamu ebyo
kati bwe banaamala okkebera ebitundu bye batwalina bbaasa bagenda biteekawa kubisimira ntaana anti kyekibuuzo ate bagenda bisimira entaana bitya omuntu kyogamba omwawulamu kigenda okiziika eri omuntu n'oguziika eno eyo ensobi esookera ddala naye ng'eggumba lya bakyalirina omuntu agenda kubanja omubiri gwe okitegedde abaana bano ensobi gye baakoze ne Swazi mutabani waani Swazi niga kuba ye Swazi okimanyi ebintu bino byonna Swazi yabireese okutuuka awo baganda bebagamba bagoba ku bintu tabawaako atunda buli omu aleese allegation ye naye tetulina bukakafu naye bali be bakayana anti kati katulinde ebinaava mu DNA kakati kye baakoze Kafeero we baali bamuziika kansubire nti n'abantu abaliwo ab'eŋŋanda emikwano baana baaliwo nga bali wali mu ddiiro kati ebintu bino bye baasanzeeyo ani yabiteekamu mikwano gye bwe bakola mu kunoonyereza wali omukyala gwe sisobola kwogera erinnya eyateekayo ebintu ebyo nafunye essimu ku lunaku lwajjo ssaawa zaabadde 5 wabaddewo omukyala omwe yankubidde yavudde mu famire eyo yankubidde n'alowooza nti nze nakola ki gwe waziikuula nambuuza nsiba essimu yange oba yamurekodi nambuuza nti nno ebintu byonna mwabijjayo temwena kye mwalekayo koze nemugamba bikyate nagamba mukuliko eyo ewa Kafeero bannange nze gundi naye ebintu byonna mwabijjeeyo kati awo wennyini weneebuuliza lwaki omukyalo yankubidde kumbuuza ekintu ekyo okitegedde n'olwekyo ekisookera ddala abantu abo bagenda kufuna obuzibu abaana b'omugenzi bagenda kufa abaana bagenda kugwa ddalu batinkudde omuzimu gw'omusajja ziizo enjuki z'abalumbye tebamanyi kiki kibalese ku ngulu omuntu babadde bagenda muziikula okutwala eggumba eryo balina ssente zebamulekedde bagamba bakolako ku mikolo nga tebannaba kujja ate ebintu ebimu nga tebannaba kujja nga tebannaba kusima kigambe balina emikolo gye baakola ne bagamba tujja kujja enkya tusime baakola leero omukolo ne baddayo enkya ne basima baba atuta omuntu oyo mu baasa balina ssente zebamulekedde okafeero anti oyinza obutakimanya balina ssente zonna zebamuguze ne bazimu kyekikuleesezza kuba gwe mukugu w'okuziikula omuntu ajja kuva eri agambe nti no genda onaabe ebbombo simanya ne Lweza wejjeeko ebisiraani byewajje wali eri ku malaalo kati omuzimu wegutuukira okulemesa emmotoka okutambula gwonaabe ebbombo negundi ne Lweza simanya biki nti bigenda goba omuzimu gwe wasitinkudde wali Kafeero babadde balina okumugula ne ssente okumukkiriza ebyo byonna byonna tibyandibaddewo enjuki simanya biki tibyandibadde ate n'ebirala bikyajja tebanabiraba bijja gwe linda bbanga litali lyawala gwe linda bamalirize ebiDNA byabwe babimalirize bulungi ndeno ojja kulaba ekiddako awo Kafeero babadde bali suppose okumuziikula wali eri eggumba eryo tebandiritute ate ye ekitundu ekirala ne bakiziika pozi nga bagenda kuddamu omuziikulo gwo ekitegeeza kye bandikoze we bamuziikudde bandibadde batwala omubiri gwe gwonna ne basooka baguteeka oba ku poliisi oba mu ggwanika ne gubeerayo ebbanga paka nga abasawo bamaze ne baligatta wamu ne balyoka baddayo ne baziika singa ye bakoze naye ekimala bbanga ki siri musawo naye ntera owulira wiiki nga 2-3 nga wiiki nga 2-3 nga bakyakebera bino musaayi biki kaakati mbadde mayinza omuntu wamalako nzijjamu omusaayi sigenda kubeera mu ddwaliro okumala wiiki balinda DNA si bwe kiri kakati babadde tebalina sampo gye basobola okuggyako awo ne bazaayo amagumba g'omusajja DNA yabadde esobola okumaliriza awo anti sampo balina otwala ebitundu by'omubiri omuli amannyo amagumba enviiri zeze baasa z'obadde olaba ze bapaakinzi nga batoolako obusampo kati ate gwe otugamba omuntu we bamuziikuula
addamu n'aziikibwa yenna Bulamba nga bwe yaziikibwa. Kati kankubuulire kino. Abagagga basinga mu Kampala muno bakozesa emizimu gy'abantu abaafa. Omuntu okutwala omuzimu gw'omuntu kati ye bye baatute eri tebalowooza nti no baatuteko kino kati bamaliriza kale bamaliriza bagenda biteekawa ndowooza bagenda kufuna awantu wonna babiteeka eyo si bwe kiri nawe ajja bikolera entaana ogenda okubomolako wali ku ntaana ne babikasukayo mu mpozi nga baddamu ne basibawo ewa ku ntaana eri anti kati baba balina okugulawo keesi badde mbabipange nga bwe bibadde naye yaleeta ekirowoozo ekyo yenna yaleeta ekirowoozo ekyo okuziikulayo omugenzi ndowooza yali Honorable yaleeta Honorable yali ayagala kumalawo enkaayana abaana bagamba ye solution yokka esigadde kuba bo baali bagamba DNA ng'ate bagamba tetusobola gijja ku baganda baffe ate nga ne Kafeero bagamba tebasobola gijja ku baganda be olw'ensonga naye obuzaale bwe nayo bwalimu okukaayana weewaffe si weewaffe okitegeera kati nga solution yokka eriwo kukwata muntu yennyini gwe bakaayanira ne bajjako DNA. Ate ono omwana yagenda ng'awunuuna lwaki tebamuggyeeko omusaayi yennyini ne bamuggyako DNA? Ebyo babikola okusooka ne babigaana nga biwanda abamu kati abamu nga bo bagamba tukakasa tutya nti bano baganda baffe kyo kituufu kiri nti Kalipiro ansa ya bino byonna ebintu okumalawo okkaaya n'emyaka gye bakaanye kuva 2007 yali yakukebera mugenzi yennyini DNA. Ekibuzo ne kiba nti enkebera y'okuziikula ekyasinze okumbuuzisa si waŋŋamba baziikula kiro era lumu wampitako tugende eyo nkukwata ekiro ng'oziikuula neŋŋaana natya neŋŋamba nkwatira obutambiizi gye kati neewunyiza okulaba nga keesi bagitadde wali misana omusana gwakaweeguti andi bye bizibu bye bagenda ofuna kyobola nkugambe tebanabbiraba ebintu bino munaye buli omu akuguka ku mulimu gye nsobola okugamba nze waliwo omusajja yantwalako alina abantu be yaleeta okuziikula nze nampangisa just okujja okubeerawo supervisor mukolere kyayagala abantu bano ekintu kye baakola bo baagamba nti bakeera sawa 10 bamuziikula 11 tomuntu bamuziikula ki kiro naye imagine sawa 11 otandika okusima entaana eri ya Kafeero okakasa kituufu ku sawa eyo 11 zigenda wera 12 ng'omuntu oyo nga mumaze omujjayo okakasa kiba tekisoboka ekyokubiri omuntu osobola omuziikula misana n'ekisinziiro oyogedde naye otya misana kisoboka naye kisinziiro emikolo ki gy'okoze abantu bano ndowooza nino ogenda bugenzi wali eri ogambe nti nukantandika okusima tewali kwaba abantu bonna bakwata ku ntaana ya Kafeero tewali alina amaanyi agasobola oziikula omuntu ate nga bamuziikudde anti bamuziikudde olaba woonoona nnyonnyola eno mu miti nga zentunuddemu zaagala kunnumba twabadde awo ne Stella ne security era abantu badde balina okudduka ko enjuki zaabadde nnyingi naye mukama wa buyinza navudde ewaka nga nsoma nze ni musajja wanono ni musajja mukkiriza ko erinnya lyange nze Nende eritegeeza ni musajja muganda Kafeero yabagamba musaayi gwange yali ategeeza nnono era nava ogwasooka nagenda ne musaba ye nga ye mukulu wange nemugaa ku Mande njijja nsaboddeko ebbali era nakkiriza era bwe twajja ku Mande tewali buzibu bwonna netukola practice yaffe bulungi era mukulu wange namusanzeemu naye kyenasinza okutya miti bucupa kyokka ekyewunsa abeefuula nti emikwano gye be bamuliko kati baolimba kaakati bagenda mu Mande ne basooka ne bamusaba asooka addeko ebbali then ne baddayo ne bakola ebintu byabwe nga tewali buzibu bwonna kati enjuki zino zaava ku kyokujja
byebaga kituufu byebakola byali bitu ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusaazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. abakkiriza kati enjuki zino zajja kukola ki? kitegeeza labika ali tabakkiriza. Okitegedde bo baakola ekintu kyabwe ndi nikyo kisoboka. Kkiriza mu nnono kale naye ate waliwo okukkiriza mu nnono kale ennono nga tozitegeera bulungi. Okitegedde naye ate bwe buzibu bwe bagenda osanga obucupa ekisookera ddala obucupa bwe yasanze agamba egyali mikwano gye gyennyininyini. Tewali mukwano gw'omuntu asobola okujja n'ateekayo obucupa obwo ebintu ebyava mu famire nga balina bye beetaaga. Biva mu famire? Mu famire. Kati ate emikwano givaawo eri ne gijja ndina omulambo gugwo guli mu ddiiro nti katuteekemu obucupa buno. Mpozi nga baasooka ne bamuziikula. Waliwo baasooka omuziikula oba ng'abantu nga tebamanyi ne babissaayo. Ndowooza mu kufa mikwano gye gye gyaliko nga famire yali terina maanyi. Yali talinawo bakazi. Yali talina ab'eŋŋanda. Gwe tebasakeera ku makya ne bagamba nti omulambo gugwo guli mu ddiiro kati ate ne mugoba famire yonna. Kakati ffe mikwano gye ffe tulina okubeera guno omulambo paka kutuuka oguziika. Tekisoboka. Tekisoboka. Kubanga Kafeero musajja w'amaanyi. Abayimbi baaliwo mu kumuziika abantu bangi. Ekyalo n'ekyalo kyagenda ne kyekuŋŋaanya nga bagenze oziika Kafeero. Era abantu abaasula mu lumbe baali bantu bangi. Abantu abaasula mu ddiiro ne Kafeero kuba kyemanyi Kafeero ayinza okuba nti bamuziika mu nnaku bbiri. Ayinza okuba yasooka n'alwawokko. Naye kati ogamba otya ndinu b'emikwano bagobawo baasooka ne bagoba famire yonna abakazi n'abaana temusula wano mu ddiiro mugende omulambo gwo tugenda gukuuma mpaka okutuuka oguziika. Kati ebintu ebyo byawule biri bibiri. Kati mu famire omwo kyobola naggambye omukazi oli eyankubidde namwekengeddemu. Omuntu kutuuka okubuuza ekyo kintu kitegeeza ayinza okuba nga ayinawo ki kye yateekayo. Akakasa ekituufu ebintu ebyo mwabijjayo oba mwabireka nga we biri. Okitegedde? Kubanga wabaawo omuntu nti naaba alina ekintu kye yakola tomanya oyinza okuba oli awo byali bya ttaka byali by'obugagga byali biriwo omusajja bamulemesa okujja okwerwanirira. Ebyo nabyo bibaawo naye nabyo babijjeewo baataasiza ki? Kale baabikute ne babijja ne babyokya. Kubanga nawulira ng'agamba nti babyokya. Kati kiki kye baakolawo bamala obyokya nti kati bye baamuteekako kati byagenda. Kye mbadde mbuuza kuba baabimuggyako. Babyokya. Ne babyokya. Kati bamala obyokya nti kati ateredde. Ndowooza era ateredde. Simanyi gwoba oŋŋamba gwabeeramu ebyo bintu. Kati gozikudde abantu bangi Kalippiro. Ono agambye bucupa. Gwe ku bantu b'oziikudde nga tetuli Kafeero. Bika bya ddogo ki by'osanze batadde ku bantu? Era basinga biteekawa. Ntadde wanene gone girasi yange eno y'amazzi. Kati oze noga amazzi ago gayinza oyiikawo awo. Ekikopo kintu kijjewo. Sikyo? Kati tukijjeewo. Mazzi tigayiseewo. Kati kiki ekyo? Waliwo obutuuyotuuyo obusigaddewo. Si mazzi. Mazzi. Kitegeeza oba olina ofuna akatambaala okole ki? Obugasiimuulewo. Webale nnyo. Kati bo bwe baamala okujjawo ne bakolawo ki wano? Kwe kulya okwokya. Empewo ne tuzookya. Anti nzigyeewo giraasi eno ngitadde wano ebaddemu amazzi naye era wano wasigaddewo amazzi gaago. Etegeeza baalina okuleetayo omusawo agobewo. Kali akawere kakeeru kye kakola. Nakati yanga nnyo akawerekera leero nsanyuse nnyo okulaba. Bamunaazi. Kati bino bibajjawo tebirina kye bikoze. Bajjawo kale naye biri byamuyingira mu mubiri era bye bino. Naye Kalippiro oyinza otya okunaaza sikeletoni? Okunaaza totegedde engeri gye ngambye okumunaaza. Waliwo eddagala ly'oba olina okukansiira kuno. Okitegedde? Biri ebibadde bimuyingidde oba siringa nga bw'ogamba nti n'obuwuka buno njagala bufuuke kamufuuyire edduumu. Okitegedde?
bulina okufa kati bino obuwuka bwe bulina okufa naye boti bakikoze tetumanyi Kafeero n'agenda kutta abantu bangi tetumanyi bate bakikoze bayinza baba bakikoze Kafeero agenda kutta abantu bangi naye nammwe abayimbi mwetambulireko guno omwaka waliwo abayimbi omuyimbi omulala agenda olugenda ate nga munene bito biki byotandise teri muyimbi munene agenda ennaku z'omwezi meka leero meka leero 8 oba 9 zikwate bulungi 9 zikwate bulungi Desemba nga tennaba kutuuka olimbuulira oliddamu n'ompita nze nkubuulidde Kafeero n'agenda twala abantu bangi ogambye mbadde nkubuuza abantu basangako biki ono yagambye bucupa gweyo gy'oziikudde osanze biki by'oyinza okugamba bannaye bano abantu bakola ebintu kusiba muzimu kukola ki abantu ekisookera ddala ku malaalo okwo tebuba bucupa buka waliwo abateekawo bucupa waliwo abaleeta yirizi ne balisimbawo waliwo abasimbawo obuyembe obuyembe nga bw'embuzi bwe butyo ne babuteekamu ebintuntu kati ate nze bwe mba ngenda kuziikula omuntu bwe mbisanga nze biba tebinkwatako nze era nga bwe mbisanze oba bwe mbisanga ku mubiri gw'omuntu era mbitwala nga bwe biri nembidwala nengenda nenziramu nemuziika n'ebintu bye n'ebyo obuyembe bwonna obuziika n'omuntu we kati gonaamanyirawa nti no famire yateeka ebintu byayo okwo kwe baasibira ebintu byabwe lwaki oba ogenda n'ojjawo ebintu ebitakukwatako obikuŋŋaanya nze mbisanga mu keesi era buli kyensanze mu keesi era nkitwala nga bwe kiri nga bwe kibadde tobeerako nti musajja tewadde wamusiba si kye wantumye okugjayo omuntu tewantumye okugjayo bino byanjawulo kubanga nze okugjayo bujja eddagala era mba nkusaba ssente kati sisobola byawula nti kakati yeddagala lirino nyongeraayo ssente kyemwateeseza kyabadde kirala kyawedde kati bw'odda mu bino nti ate nyongera ssente biki bino ebintu jjukiramu eryo eddagala ssebo kulikwata okulijja waawo olikwate nino olyoke abantu abo tebannaba kulaba liri obusungu buli bw'eddogo busobola okudda kugwa omulamu ne bukutulugunya ye lwe twasemba okwogera waaliwo omuzimu gwali muzimu oyo yali mpewo eyakubanga nga ekuloosa omuntu agenda gwogenda oziikuula okijjukira ekyo ekintu kati kyagenda namala nemugjayo kyeyali ayagala nakikola namala nemugjayo n'agenda nebibye yali akwegezaamu manye ebintu bino abantu babitwalanga ekintu ekyolusaagosaago naye sebo nze nalabako waliwo amawulire ge nalabako omuvubuka yali wa booda bali bamutwala ow'e Masaka yatuuka eruka yaawo n'agaanirawo buli guba muzimu kati buli kimu kyonna kye baakoze ku Kafeero buli muntu yabadde kwogwo omulimu yeekaabireko nga bukyali byebizibu byagenda ofuna naye sebo omuntu oyo yali akwegezezaamu njukira interview gye twasembayo okukola n'osumagira namu n'oŋŋamba nja kuba bulungi naye ntandika okutya ndowooza ddoga musajja wange nga yambulako nagamba muganda wange nze olaba nze buli ali piro abavu balasa obwegezaamu beizawe waliwo ko nemabegaawo wayiseewo bbanga wayise ndowooza wiiki nga 3 era waliwo n'omulala yali atandise okujja bw'ati naye namala nengera nemugjayo yaliwo eyo ngewa pasita Tom eyo babayitayo batya esaidize mutundwe era naye yali atandise ogwo muze ate ye yajjanga bubi nnyo nze nali seebaka weebaka ogenda kulyanga ekintu nga kizze nga nekikutuula mu kifuba nobeera ng'oli awo kwegamba nga tosobola n'omuntu n'oba ng'oli kumpi awo nsobola okuba n'enduulu nga tompulira n'atandika okujja bw'ati naye ng'ajja buli lunaku ne wayitawo ennaku zaalinga 4 ku 5 ne bankubira essimu era we natuukayo ku ntaana ekituufu kiri nti nasangawo ebintu era birogologo nabisangako nasangawo ssente nisangawo zino ssente z'edda z'ebituli n'ebintuntu nisangawo negundi n'omutwe gw'enkoko
nga biri okwo ku ntaana naye bo bagenda okundeeta nga babiraba era ekyamuggisaawo awo lyali ddogo. Abantu bateekangawo nnyo ebintu kati ekyo yali ayagala kumutaasa kumugjawo. Kimanyi nze bankubyako n'essimu edda nga baagala ngende muze radio muzikule muggyeko gundi sapuli. Musapuli yali emwoja muze radio. Baali bampadde omulimu ogwo naye baatuuka bafamire ne bagala tukireke. Musapuli emwoja musapuli simaya mulimu biki mbu wajja n'abaloosa kati se ebintu by'emizimu tebisoboka. Goyogedde nga sapule emwoja ate sapule erina kuwa mirembe ate sapule ekwokya etya naawe ffe tuli basajja bakatuliki nange ndi mukatuliki anti ye yabaloosanga mbu sapuli emwoja kati kumbe wansi we sapuli kumbe bali balina bye baateekayo ne baatuuka ne babivaako. Sebo omuntu kati kankobuli ekino omuntu bwe batta butte bwe bamutta omuntu yenna gwe basse bamekinga sure nti n'omuzimu ogugulemu okubaddira asobola okupanga waawo n'afuna omuntu n'amuwayo kasente genda oteeka ekintu genda ozizika ekino omufu oli aleme kwenyeenya okujja kukola ki kululuma kati nabaata radio kyogamba ne kati baali bamufunyeeko bamusiba oyo bayitula oyo bayi biki yavaayo simanyi. Ebintu ebimu bitwale nga seriously naye nga abantu abeekayo omugenzi kafeero kye baba balina okumanya bakyaziika baziika balina oziika guno omwaka balina oziika kye bakoze tekyabadde kituufu. N'oyo omusawo yatudde mu DNA akwata amagumba agaddemu aziikule omusajja bazeeyo amagumba ge balina okuddamu bamuziikule. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo okumuziika balina samples ze baatute balina ozizzaayo. Waliwo akantu kano kalippiro omugenzi Paulo Kafeero bamusanzeeko eddagala obucupa biki eryo bamusanzeeko nattono. Oli yali musajja mugezi ate nga mwatiikirivu. Nkugambye obwo obucupa bwe bamusanzeeko butono nnyo entaana yonna yandibadde ng'ejjudde. Omuntu yenna ng'abadde mugezi, omuntu ng'abadde mwatiikirivu, omuntu ng'abadde mugagga, ogwo omuzimu tebagukkiriza na kugenda naye Magombe, bagujja mu ddiiro. Kati ogw'omugenzi baguggyawo Wampozi National Theatre awo ng'oza ng'abayimbi bayinza ogguleka teyasulawo kaawo nga tebayinza na kuguleka tebakulimba. Era ne gwe nawuliraga nti bannange ndowooza obucupa obwo bw'eddagala bwe bubadde nga bumugaana n'okujja okubaako kyayogera ng'akimaki nga talina mirimu gy'akkola. Kali ng'okene kyangu ngamba nti osobola okene kyanolaba omugenzi Moze Radio ng'ali ku mutwe ayogera simanya ng'alinnye ng'akimaki nga teri bamwagala ku magezi ge yali ayina. Kituufu omuntu asobola okubba omuzimu gw'omulala kisoboka naye ate bali abaatutte ebisigalira be baba bagututte be balina okugutwala kisoboka ye teyayogeza abantu biki etegeeza omufu abafu bano betulaba balinnya abantu ne boogera mu maloboozi kuba omuzimu olinnya omuntu nali nkirabyeko ng'omuntu afudde nga otegeera omanyi ne bw'ayogera nti gundi ayogera ati n'alinnya omuntu n'ayogera ebintu ng'owulirira ddala ddoboozi lyoyi nga lyogera naye Katonda agamba abantu bonna ab'amaanyi bababba emizimu gyabwe era tezisobola kulinnya. Anti kyekiri kye nakugambye buli mugagga ali mu Kampala akozesa omuzimu gw'abantu abaafa ne gugenda ne gukola. Kati omuzimu guno bagufuna batya?
bwabanga omusajja omuntu bwafa tugeze nti nabadde mugagga nnyo musajja asuubula bweru akola atya mugagga naafa ne bamuziika omuntu asobola okugendawo bw'abanga ategeera asobola okugenda n'ayogera nagwo n'agamba kakati nze njagala kutwala kunkolera tewawumula naye nkusaba tugende tuddemu tukole emirimu gye wakolanga kisoboka nnyo ate nnyo kati olaba abasawo abaganda abo be batera nnyo kubeera nga balina amaanyi agagenda gakimawo oyo nolina agamba kakati gwe oyagala etutumu jangu ngenda kuwa etutumu kati n'alijjamu muyimbi mudala yeyafe dda aba yagendayo n'agenda n'agujjayo kati najja wale n'atandika okugabirako ku bantu n'omuwa ssente naye nze kyensobola okwogera eri kafeero ye omuzimu egyo emiti gye baateekawo si nti eno gyatwala emizimu gye okutwala omuzimu kiba kintu kirala kati singa baba bampise omuzimu ogwo mba nsobola okubalaga wawe guli ng'abaana bonna weebali ye nyininyini kafeero yalina okujja n'akugamba si kuŋŋamba najja n'abagamba bonna kati yali teyeetagisa nakumuziikula naawe abantu abamu oba banyoma bunyomi simanyi bambisaamu amaaso si kulimba abantu banyoma bunyomi oba simanyi waba tosobola kuŋŋamba nti no kafeero baaba mbukakati twagala kuziikula kafeero nali ngenda mubaleetera ne banyumya naye bwe bati pozigamba nti bali bagalako eggumba ebyo tibyetagisa kuzooka kuziikula kafeero naawe pozi lwakuba nti kati naye yennyini yagenda okufa nga tamanyi baana abatuufu omanyi babeera emundu ate ogambye musajja yeke yagamba ne wali bamagomba alikomawo yakomawo era bagenza ogenda ku DNA batuta abaana 38 15 ne baddukirawo abo yabeegobedde yagamba n'amaka ge galifuuka gaki oba byakolererwa kati si bye bibasanze kati babadde baagala basangeyo ki omusajja yava ku nsi ng'ayogedde kati ate ebintu babisanzeeyo ate kati mukwata ebintu by'omusajja mubyokyezza ani yabiteekayo nti kati bagamba bireka bibadde bireese obuzibu abaana bano obutakwatagana tekisoboka ebintu byonna mu famire butakwatagana bubaawo singa omuntu abaddewo empagi evaawo naye ate olaba ne guli omuti gwe baatema baakola nsobi nnene nnyo oyo mwana swazi yandifunye ne kampani n'agenda eweeru n'akola eweeru omuzimu tegukusangayo gusobola omusangayo wayo kituufu kye ndiye negenda muwandula sajja mugumu nnyo tayinza kuwandulwa DNA kati gwogamba oti okola ebintu bwe bityo ng'okimanyi nti n'ebintu bya taatawo n'otandika otundatunda bwoti ebintu n'obimalawo baganda biki obadde obalaki naye baba DNA newandula omukulu oyo agenda kuba afunye ebizibu bingi omusajja oyo omuzimu gugenda musuula eddalu mugenda mulaba ku street okwo singa DNA taba mwana waliwo okuba omwana n'ogamba mwana wange wafujjo omwana oyo ekifaananyi sikiraba ndaba nfaananiramu nga ngume alipino ebya DNA tabimanyi byaziikuula ate abantu badde bamanyi gwe waziikudde ate ogamba si gwe waziikudde kakati omwana ono eyazze eyabuliddwa transport ono amufaananira ddala oyo wamulabye namulabye oyo alina ennyindo oyo kakati omwana oyo jasinyaakwamu ekizampo kuba abaana banjawulo ate abakazi baali banjawulo ekitegeeza nti ekifaananyi oli asobola okubeera kifaananyi si Luganda ayinza okuba nga kiri awo naye nga oyinza okwesanga nga mutabani w'omugenzi naye kakati bw'abanga mutabani w'omugenzi ebintu bino abitunze n'omuti gw'omusajja agutemye embaawo azisaze agenze n'azitunda mu kifo kyagamba nti zino embaawo tuddemu tukola akayumba kantu tuddemu tukalongoose abitunze singa DNA ekeera ku makya nemuwandula nemusuula wali kati omuzimu gwo bagutinkudde kati gwo gusituse omanyi kyagenda okubeera
simanyi naye omwana oyo agenda kubonaabona buli ddogo lyonna lyonna eriri kuli lyonna lyonna ligenda kuddayo oyo omwana agenda kuzolika bw'aba mugezi yandirinnye ennyonyi nga bukyali agende Dubai akuba ekyeyi kubanga ekituufu kiri nti ekijja si muntu ekijja si muntu eyo famire nze nakugambye edda guno omwaka guno famire ya Kafeero bagenda kuziika bangi kubanga ekisookera basobola okuba nabo bagezi nga bajja bisiba bamale babitereeze kuba engeri gye yali omugezi kisanga ne famire mwava ngezi nga zino ensobi ezaakoleddwa bajja kumala bazifikisinge kati era bw'ogula sukaali n'ayiikako aba takyali kiro n'oddamu n'osiba oli aba ayiise tosobola mulonda oddayo n'ogula kiro endala n'oweza kati oli aba ayiise kati ate kye bandisoose okukola mu ntandikwa ate kye basembesaayo ate kitali kituufu gwo gwatandise dde okukola omulimu gwagwo oli aba ali awo ali mu kutambula ye tamanyi nti natambula ne kitaawe ali awo ali mu kukola ebintu naye tamanyi kiki ekimukozesa ebyo ojja kwesanga muganda wange omuntu wakere ku makya wagambe gundi kituleera kyamuyiseemu yabadde agenda ekyaggo kitegeera ensonga nayo nkulu tegeeza babitereeze mangu kuba kyenzikiriza teri bintu bitatereera naye basooke gali amagumba bandigazizaayo wali kyemmanyi ekijja entaana bagizimbye dda nalabyawo nga bazimba nakayumba biki naye omusajja Kafeero yali musajja w'amaanyi naye n'olaba ekijja kye baamuzimbira yazimbisa ttima ekyemyaka egyo 27 207 bino kalipiro bye mutandise okukola ne mukola entaana nga ziringa eggulu ne muteekako biki ne musiba zitalazo kati 27 kati kiki ekigaana okuddamu kimenya ne bazimba ekiriwo balina ekirala kye bazimba ekiri ebbali ekipya bakuwa omulimu singa okuziikula tekubaddeewo singa era singa bisigala nga we biri kati kyogamba abo abaana basobola okulema okungayo olaba bakola ekivu ne bafuna ki basobola okubulawo emiliyoni yadde 5 okola ekijja kino kya granite nga kirungi kinyirire oyo Kafeero yandibadde mu nnyumba waali n'okuyingiramu nga muyina okugjamu engatto ngeri ku ntaana level yanga ya radio webale nnyo ng'abantu bava eno kati radio abantu balaba olumu bagendayo ne bamusabira abayimbi olaba bakyalayo ne bagenda Kafeero wali olaba ebameka bategekayo ebivuulu buli mwaka ate bifulu kyoga babitegeka mulimu ali omusajja ekituufu omusajja bakuwa omulimu ogwaki ogw'okukiddaabiriza okiteeke ku mutindo gw'ensi yonna ate nze bwe bagumpa nze muyooyoota n'abaliwo ne beegomba okufa nekiyoyoota kabe namba yesimu kalipiro nze enkote kubanga nga todabakunta Kafeero bamuziika Bukunja Bukunja batugambe Bukunja waliyo abasezi lwaki tebamulya yamma n'ekyo nakyo naye ate gwe waŋŋamba kikambuuze wali oziikuddeko ekijja n'osanga nga kikalu tekibangako teri musezi ali omufu teri musezi kati Kafeero webukunja ebukunja wasibuka abasezi lwaki tebamulya kyekibuuzo taliyo ffe tuli beekyaggwe era kyaggwe ne bukunja bonna kyekimu naye mu butuufu nange nasoose nenfuna okutya nga baziikula entaana ya Kafeero olyose n'okyogera bagambanga abantu beeyo bakunja bali abantu era ekijja bakisimye buli omu nga yeeraliikiridde omusajja tabanga baamulya naye bagenze ne basangamu amagumba kati gwe nga wakaziikula abantu emyaka emeka kati watandika mwaka ki emyaka 17 myaka 17 ng'oziikula abantu bakulinyisiza ennyonyi ogenze Ghana kalipiro lyo ndi Ghana ndi West Africa eno ndi Sudani naye nno naawe otambudde omulimu gwogukuba international America gye wakulemu ogendo ate kati bampadde contract wansi eyo simanyi oba ndiddamu okuziikula abafu era sente bwe zituuka bwe zituula bwe ziti simanyi oba mulidda munoonye omulala ajja kudda ndi kubaziikulira kasitoze ng'ovuga zirengi roova sigambye nti omusajja emmotoka ze zimanyi nga zikyuse njagala ggula hama wiiki ejja
enjagala naye tibanna bakumpa yadde ettondo lya ssente naye oli kusaba ddiiro eyitemu kati waki ojabiza tewali mulala ali wano mu Uganda muno asobola kuyitamu balina be baleeta oli yalaba akasolya k'ennyumba nga kabuuka nga bava kuziikula noba kaddukira mu mayiro nga 2 naye bayo n'amugamba nyina okugulu kwendabira nga kusamba olugirwo nga tekuliiko omuntu naye nga kugulu bwe kuti era abantu mulimu bagwesonyiwa era bwe twatuukayo ne tulaba embeera eriwo biki tewali muntu asobola okukola ogwo mulimu gwe wagubuukinga ne bwe banaagenda wa bajja kuleeta basobola okuleetayo abantu bajja kolayo wiiki egi kubagwa myezi 4 muziikuula ki kijja kyenkanawo bunene ky'emyezi 4 wafunye mulimu myezi egi nga tuli awo kati bagattagattamu ababa bafu bameka myezi 4 olunaku tusobola oziikula abafu 100 olunaku lumu tusobola oziikula abafu 100 kati kitegeeza balamu myezi 4 baba benkanawa omulimu gwo ntiisizza manyi nali nakuwaamu gaapu gaye omuzimu gwali abasezi b'ekyagwe mwakolawo bikafeero ne mutamulya ate gwe ngambye oziikudde paka Nigeria tolabangako mulambo gutasangiddwa munda eriya yonna erimu abantu eyo nerimu bafu bonna naye bagagga emmotoka ndaba za gavumenti Kalipiro sebo ogenda okuziikuulira mu Range Rover Kalipiro onoolowoozesa nti ffe tetwasoma mirimu gye tukola sebo nzijukira nga tutandika wano wali tovuga Range Rover walina hali eri Kajambiya era gyeri nengula Land Cruiser ngejjudde emizimu nompita munuuwa ndabe ku mulambo ne ngamba Kalipiro okuva n'olwaleero todda wano kuntuuza mu motoka erimu omulambo mpolampola kakati njagala awo gavumenti bwe besobodde empeeyo ku mudaali ampeeko ku kasiimu kati nga tukuwa mudaali gwaki tukwebaza ndi muzira olaba waliwo abafu abali awo Entebbe Road awo bano bali kumpi nekkubawa ogenda tuuka ku airport wennyininyini awo bali obamanyi abo abafu abali awo simanyi nnyo Ntebbe ndiwe mukono togendangako ku airport ngendayo emirundi mingi weewo mukitoola awo tobalabangako abali kati golooza lwaki abafu awo tebabajjaawo eri ettaka olikyoga gavumenti esobola kuteekawo kizimbe ekisobola okuyamba banundi golooza bamala gaziikula bwe batyo naye njagala abavubuka bambi bayiga emirimu kapito yange wakafiirwa abakozi bameka Kalipiro njukira lwe twanyumyako nga zofiirwa abakozi abeesuula eddalu ne batagobera bulombolombo anti kakati njagala abavubuka bayige ate kapito olooza wammeka kapito wokuzigula abafu mutima kapito ogulayo ensuulu 2 n'ebitiyo 2 tibimalaawo n'emitwalo 5 wakafiirwa abakozi 8 anti kati totiisa nnyo abantu kubalemesa okukola okitegedde abantu balina okujja balabe nabo obuzibu kuba buli mulimu gulimu obuzibu kasita abafu baali bakwegezaamu okugolola awo nga tukola interview ate abantu bo balowooza munaye ebintu bino byakusaaga nga ate ebintu gye biri serious zekubuulira amazima waliwo abafu abakambwe nga tebamanyirika sajja bakambwe ku nsi kuno omusajja afa n'obusungu waliwo ababigezaagezaamuko ne babikola naye ate abamumpulira gundi yafa waliwo gwe nalabako ne ku mukutu awo naye yali agamba nti aziikula abafu naye osa omunoonya kati n'omufuna ku mukutu ogwange nze sisobola kuleetako nze omuziikuzi manyi omu kayiikuzi the devil hunter Kalipiro yali ku mukutu gwa SBF awo naye ng'aziikula abafu ng'abeerawo nnyo naye geno noonye essaawa zino oba onoonya lugoye lwe tosaamufuna
tolowooza nti bino ebintu buli omu ova buvyeri nojja sebo naffe tusooka bisoma tulina we tubisomera n'osoma omuzimu. Olabika ebintu ebyo bibadde ogendeeyo mu West Africa bayongeddemu kadagala kuba nze nkulaba bwe twasemba okukola n'enkulaba leero era odda nkutunuulira nti nga ndaba oteredde ovuddemu eri stage gye bali bakutwala n'akanyiriro kakomyewo. Akanyiriro kano kakomyewo lwa butaba na mukazi. Mukazi yali akucunya? Mukazi yali ancunya, mukazi nga nkuba. Kati oli single and searching? Saagalira ddala ekitonde kiyitibwa mukazi mu bulamu bwange. Mukazi wange gyali sakugamba mukazi wange gyali ali mu Amerika. Amerika naye mbadde manyi wamugoba kuba waŋŋamba genda mu Amerika obenga okolera bazungu. Oli ali mu kukola bwatuuka kaseera bwamala emyaka nga 3 najja naye nga ye muntu gwosobola okulaba ndi no sindi naagenda kuteeka ku pulesa mugenda kuyomba muntu mukulu ategeera naye nga saawa zino kituufu kirindo saakunsanga nempampalika n'abakazi. Basigaza oyo wa Amerika yekka? Tekamu ekitiibwa kati no tankubira masimu omwezi gumase okunkubira emirundi 2. Naye yategeera bulungi emirimu wamusindikako ku butambi bulingi enkoko ziva wansi mu ntaana mukazi woyo jukira ka video ke wansindika naye ate kyamuleeta okuva mu Amerika okujja eno nga ndaba nga nzikula bafu nangaze kindeese njaga nzize kulaba gwo naye olina olunaku lwe wansuza obubi lwe waŋŋamba tugende tuziikule nga nkwatire obutambi onsindikire n'onsindikira omulambo olwali okugula WhatsApp nti tosindika kintu kyonna ku simu yange nkolaba wenyiza olwali okugulawo bwenti ade ngenda kukulaga wano sikyayagala bintu ebyo kalipiro kulaga wano eno olaba oli nga akaze bulungi emba waliwo n'omujjase gwe twajjeeyo ng'aseka n'okuseka sajja wansuza bubi sindika message sindika zigulawo waliwo omujjase gwe twajjeeyo ng'aseka n'okuseka ono gwe wasindika aleka wali bakamuziika bbanga sidde nenga ayiikayiika ati kati nono yennyini oyo ndaba enkoko enjeru zifubutuka gwokimanyi wantamye okulya enkoko eŋŋanda lwaki kasita wandaga enkoko eziva mu ntaana noŋŋamba bazisuula neŋŋamba bano abookya enkoko bano n'embuzi tuzisuula tumala okukola emikolo oba tugenze Masaka tutuuka awo nga awantu ntuwe tuli awatali bantu tugita jozi nali ewange eyo nendaba enkoko eyajja ejja ezo ng'ekiro nakuba eri kuba nali nkimanyi nti kati enkoko eno waki ezungira wano mu kikomera era bayizawo abantu temulondanga nagikuba negenda sadda mugiraba nenga era bwolabanga agala kunegezaamu kituufu ebintu ebibaayo abantu babyeyambuliramu ate emizimu giri tuba tubyambulira awo katate lwaki oba obitwala obireka abo oti kati ebintu munange kale nsanyusa okuddamu okulaba kyali wange naye nga gyendi mu Red Fangon gy'oli gyendi mu Red Fangon mpola mpola tuyiriba kati saawa zino ngenda kulinnya eryato ngenda ku kizinga eyo koze ne Range Rover seka tujeko kamera onjokyeyo ndiye nange ku sente z'amaanyi g'entu oyo batusondereyo go ku sente teri ayinza kuwa sente nakugambye wane nabadde mu kuziika sister wange nakomye ekiro wakiŋŋamba waŋŋamba kulwa yali lwa 6 lwa 5 nalwe waŋŋamba awo kyeno we twali nogikola abadde w'amaanyi mu gundi abadde w'amaanyi mu kyaki kali ka video kondaza kalimu motoka za gavumenti nakyawo kyonna kye mugenda osima awo era tuyinza obutaddayo kukulaba nga owanise kampuni ate kati nja kwokyayo bulungi nnyo katusabe ebintu bisooke bigguke bulungi amiina naye omanyi kati nange kenyini Katonda munaye nange mukkirizaamu bwolumu kirungi okukkiriza Mukama Katonda ndi musajja mu Katuliki ne sisita wange yafudde abadde muweereza mu Kereziya obula amaze ennaku 3
tebana muziika. Omuntu ayinza kukola ki nga tumaliriza okwetaasa obutabba muzimu gwa muntu we oba muzimu gwe tosobola kwegema butabba muzimu gwo kuba sebo okufa ne babeera nga ne mu bufu bakozesa kisoboka osobola ogusibira ne gubeerawo mulimu egimu gye batafaako kati omuntu omunaku oli munyoyo walajjo omuzimu gwo gwagaza omuntu omunaku takkirizibwa kweraliikirira kati gugenda kukola ki omuzimu gwe teri agwetaaga bali baagala kimu abantu abaali bakozi oli yafanga yina ekizimbe kye yakirekayo okoto ebyo bibagala ate munaye abagaga tebabifaako munaye oli bamala omuzika bamutadde ngo batambula ebyabo nga bagenda naye waliwo abakomawo ekiro ne bakima kati omwavu tebalina kye bamwagaza tutegedde abantu bagambe teri alya mufu buli ntaana gy'osimye mu nsi muno osanzeemu kati ate olaba nabo bennyini amawulire galaza ensi yonna ndi kafeero n'ekyaggwe teri yamulya kitegeeza naye abantu balya abalamu muntu akuliira ddala cannibalism n'akusalaasala ne bakulya ekyo abalamu mbo gye bali mbawulira banze sibalabangako juzi twaba eggulira era akaayi bali bagenda ku mbaga omuntu ne bamutemula ne batandika omusalaawo ku matooke ng'asalako mpola bw'alya nange nyina akavidiyo kenyina wano nga bali mu kutematema buli omu yeggabanyizaamu kyayagala ekifi naye abo bali abalamu abo nze sibalabanga naye mbawulira nti gye bali naye gwe sobola okuwakanya ono gwe baziyise mbw ate ekiro bajja ne bakuba akati awo omufu n'atambula ne batwala abamu bagamba balina akagundi kano bagamba nti nooli bwamala kulya amagumba bagazaayo ne bagapanga mu oda anti nange kyembuuza anyway wedo wade ne Kalipiro Man the Devil Hunter nga kubuulira ku ki gabe namba yo abaagala obakolera talazo babe nabyo tokyabikola wafunye eddiiro eddiiro eriwana ayo waliwo watusuubirano sere tugamba n'okukola tukukoye kati wamma Kalipiro teyazano Grave Masters tuziikula abafu tuzimba amalaalo talazo granite Grave bw'obanga oyagala Grave ennungi tukubire ku namba zaffe z'essimu 0700 3365995 kubanga oli eyo wandyetaaza ekijja ekirungi sengawo taatawo jjajjaawo kojjaawo nga yakuvaako mu maaso weetaaga kirongoosa ffeffeka abakola omulimu omulungi ate ogutaliiko okukola ki okwevumirira era tukola omulimu gwo wonna wonna w'oyagala abamu bamumanyi tukubira essimu nti ate oli Kampala ate nze ndi Masaka oli wala nze naye abantu kamba buulire gwagenda oziikuula omuntu naye nga sho omusajja omumalayo ebizibu byokka by'ojofuna ne Kalipiro senga ole mumalayo omufu awambibwa n'obutawambibwa nyina abamubanja waliwo nyina kampani yange mubanja omuzimu gwennyini gumubanja so tukubyeko 0700 olumu omanyi ogenda kubijja n'onyumyako n'abafu musajja ono anti nze munaye ebintu namba yesimu Kalipiro ngende 0700 33995 akasembayo obanga olina omulwadde wojjanjabye emyaka 3 tasala wakola akola ki tasalawo sente zikuweddeko tumuwa tiketi n'alinnya n'agenda mu ggulu